mukadde wange nga ntunudde mu kamera wano mwami Senkubuge sikuyisa mu maaso full figure simuyisa mu maaso awali teyakisuubira era kize wina nkwagala nnyo Mr. Senkubuge otuweesa ekitiibwa naye kati ekitiibwa kyaffe kyotuweesa ogenda okivuunika mutaka kitegeera nja kutuuka obuteeyogerako nti oyo ya making kitegeera so nga ate tubadde wali nga tuli proud ogamba nti Charles Senkubuge ajakutuuka nga wakunnyonnyolera olaba omwami gwe bayita Alex mukulu kamukunnyonnyola ekyamugoba ku mpewo kimanyi musajja omu yakuba essimu nagamba mwami Alex mukulu tyalo Alex mukulu namugamba okubiddewa tinkubi eba yakubira eyo luweereeyo namugamba obadde oŋŋamba ki ayina ebintu byeyayogera na Alex mukulu Alex mukulu olwava ku mpewo nagamba I'm not supposed to work on this radio. Abantu benjogera nabo tibategeera okitegeera era we yakoma ngali ku peak bwati Alex mukulu nagamba nkutte essimu mukaaga nga siwuliramu yawava muno so mwami Senkubuge oyina omulimu mulungi ku ogwa MD stay with your MD position empewo agireke amanejingira eri bali anejingira walala ate ali talented ali creative asobola ku making omuntu yenna okukola ku radio obukola ku mpewo kale omwaka 2024 tutambula mpola mpola twakaguyingira naye tugezaako okusenvula neno amulindwa we yajidde n'atukyalira tutambula naye mpola mpola wano tuli mu Naamu mbalamusizza mwe n'abanyabo ne basebo sesanga bate the great extra digest mugoba nsonga bwetyo bwe tutambula nga tugezaako okunoonya ebyo ebikugattako mbulamu bwo obwa bulijjo n'okwongera okuyigiriza ate munaye n'oluusi ne tumwenyamu wadde ng'ensonga ziba serious ndi ne Muvawala ono munywanyi waffe ddala era buli lwakomawo wano mu Uganda tuba tumwesunze okutubuulira ku biri eri mu America ye munnamawulire waffe akola zi investigative exclusive zinajja n'atuleetera wano nammwe ne tugabana nammwe sebo nsanyusa okulaba nange nsanyusa okutula bitambula bitya si bubi sofa bakulaba bandaba bakwagala sebo bwobeera wabuuza Muvawala lwaki temuteeka ku Zoom nti abaayo omukulu oluusi aba bize ne bw'anajja ate Zoom yeetaaga muntu atajja naye kati nze njijja buli luvannyuma lwa myezi ng'esatu seetaaga Zoom naye nange abantu mbaagala nnyo banzizaamu essuubi bwe mpita mu comments za wansi awo mpulira essanyu ery'ekitalo kubanga abamu oyitayo ne bakumalamu amaanyi naye nze comments zinzizaamu amaanyi so mbaagala nnyo abanjagala mbaagala n'abatanjagala mbaagala era obaagala kuba eddiini bwe tulugamba Katonda bw'atyo bw'atugamba ni musajja mukatuliki nno Muvawala ono omusingi guno gwe tutuddeko be bamu ku bataata bajjajja baffe be tuyinza okuyita bafounder ate era bafanda yajja oba tokubye nnyo emyaka era gigenze emyaka era gigenze naye okutandika omulimu guno okuba gwakajja gwakajja emyaka tetunaweza myaka gya independence ng'omulimu gutandise buli omu okugwenyigiramu twabanga mu UTV Radio Uganda musajja ajja n'abagamba mbasiibudde mumpemu essaawa 5 nja kudda kati okufuuka omulimu ogwa buli omu nti buli muntu asobola okuba nga afuna amawulire n'okusanyuka n'ebiyigiriza ebirala kizze wano mu 9 nga tutandika 9 ati kati ekyo kati essaawa eno n'oba ne TV neewummulamu tobasangako olaba ogenda bugenzi mu Bulango bagendako mu Bulango ne bagenda ewalala ne banoonya ebirala omulimu guno gwe mwatandika gwe mwateekamu amaanyi n'obuyiiya obw'enjawulo ffe okugukwatira wano we tugukwatidde gukyatambulanga we mwagwagala kyofa emirembe gikyuka bwe twatandikira radio nga okuwa omulimu ku radio olina okuba nga olina kyotunda kati okutunda sigamba nti mu business si ttaka si ngoye
ng'olina content gw'otunda. Tebaafanga nti gundi asesa nnyo. Oyinza okuba osesa naye nga bw'otuuka mu radio ate tosesa. Yes. Kati baakuwanga omulimu ku radio ng'olina content. Owa buli lunaku. Naye essaawa eno kati bw'owulira programu nti Muvawala akugattako ki, nti Muvawala bwe mukeera ne ffe twakoleranga abasajja abagagga ng'akeera kuwuliriza nga akusanga n'akugamba mwana gwenze bwe mba sinnakuwulira mu bitabuse manya obudde tebunnakya. Yes. Kweganga tulina amaanyi ago nokagunde nakkubira omukulu w'abamu nakkubiranga leero nga tokoze wabadde ki omusajja wedda niize. Yes. Ebintu bwe bityo. Naye essaawa eno nti ebintu bigenze biggwamu amaanyi. Radio n'owuliriza radio awa namba bali ku lugambo. Okitegeera. Lugambo si lubi naye kalicha yaffe mu kalicha yaffe ffe nze fenga olugambo kyalinga kivumo nga bakwokya ne kamyu si kye kigambo kyewenyumirizaamu nti nkola lugambo. Kubanga edda baga olugando mmindi mpya watuuka ng'akola ki ng'akoleeza. Kakati si kye kintu kyewenyumirizaamu kiringa bw'ojja ku radio n'ogamba nti ze mpeeza programu y'abamalaya nobeera proud. How can you be proud nti nze malaya wa malaya? You can't. Ani anaakulaba okitegeera. So ebintu ebimu bigenze bikyuka kyovula nti abantu tebakyateeka maanyi kuwuliriza radio oba kulaba TV. Nti omuntu amala time ye ate ne TikTok zizze, Instagram biki ebintu bingi ebisanyusa ebisobola okulabibwa omuntu naga ne yeesonyiwa ki olugambo. Yes. Tulowooze nti nno mulembe gwe gukyuse yeffe tukyali abanafu mu kunoonya okumanya oba omulembe gukyuse. Naye bwe gukyuka nga nammwe munafuye gubatwaliramu. So bwe gukyuka nga muyina emirandira gyammwe oli agamba TikTok taggwawo nja musanga. Naye ate presenter agenda awazze ziggwako okitegeera n'abegamba kandabeemu ggwe ono TikTok nja kukasanga nja kukalaba. So manyi nti olwaleero oli omubuuza ku bigenda maaso nti ekozi budget bagisoma ddi nga tabimanyi naye ng'amanyi omwana akamiliyoni gwe yazaala ebbali amanyi Victor Kamenyo gwe yakubye oluyi. Yes. Kubanga ekyo kye kiriko ate presenters baffe baakiwa amaanyi baakiwa platform nti kye kiriko. Kati ffe twabeeranga ku makya ku radio tuba budget nga yasomeddwa ng'ate mwe tujja drama. Kitegeera omwo mwennyini nga mwe tutambulira budget bitabuse kino kikoze kitya bannange minisita yakoze bwati yayogedde bwati ne tumuswanyulamu awo yayogedde tumuyisaamu eggaali ekintu bwe kityo kwega oli n'abanga alaba asoma olupapula lw'amawulire nga lumunyumira nga TV gy'ataasobodde kulaba olw'okuba tayagala kulaba programu ziri ng'agifunira wano agifuna ku makya oli nga yeebaka n'okwebaka binsanga wano bintegeeza ku makya. Ffe tetwalina lugambo olwo nti gundi yayenze tulwagazaaki. Kati essaawa eno olaba baleeta omuntu ne bamwogerako nga bo bapresenta be bamumanyi bokka. Okitegeera njagala oyogere ku muntu ng'owekaseesa amumanyi. Okitegeera naye oteekawo embeera abantu ne baga oba yaani oyo. Okitegeera omu ng'ayagala kuwulira ani oyo nti wamanyi no ku TikTok awo ku TikTok tebamulabanga noonya abalina smartphone ana ku TikTok. Kati kyemba nkugamba nti ebiseera ebyo bwe twabeerera nti n'omuntu ng'okuwa interview ku TV ng'era osaanidde. Okitegeera essaawa eno oli agamba ye Kabaka Mwanga n'ajja ku TV nasooka abakwata mawe wiki n'abavuga buli omu ng'ali Kabaka Mwanga buli omu n'anaase oni n'akola ki kwegamba ekintu kyaffe nti baakiwa bapresenters baffe tebakyakola content gwe tugamba nti gundi yakubye ejjooko ku makya ate teyagizeemu enkeera ffe bwe twakoleranga ng'obwongo tusula bwefumba bwe buti enkya ngenda kwogera ki okitegeera naye kati omwana anoonya bunoonya ani gwe bakwatidde mu loogi oyo gwe ngenda otutambulirako
okitegeera ani yazadde ebweru oyo gwe ngenda otambulirako waliwo abantu abatagala bimanya nina mukwano gwange yaŋŋambye nti alina mukwano gwe kati chali wange yalina WhatsApp group aga nti yewe butuukira okugiyingiramu ebiri ye gwe mulimu gwakola okakuweereza gumu kitundu ye gwe mulimu gwe kati kankubuulire emboozi etanyuma kwe kujja n'ogamba nti banayina amawulire gundi yayenze bamusanze n'omukazi atali wuwe nga mu Uganda abantu ng'emitwalo 4 babasanze abatali baabwe obanga abakoona mu bale bakuwulira sekera gundi teyasuze waka otutene mukazi wo wakomyewo ku macha uliro presenter wakonyiga warandika joka tewasuze nawe kirigo liwaberawo n'agamba nti nno kati abasajja abasinga enaku bagamba abasajja bonna basula ntebe naye nga bagamba abasajja mu bisenge tebakyasulayo basulawo mu ntebe nga nikakusanga oli olusinga okyalemedda era ajjako bujja radio n'akisanadda bano bakola byakisiru tebalina magezi so byetaaga mu content nga akwatiza wamu asomesa omuntu n'azuukuka ng'amanyi nti Muvawala yaŋŋambye ngende nkole obwavu kibi okitegeera bayaŋŋambye zuukuka byetwakoleranga nga bwozza ku CBS Sematimba azuukusa abantu banange obwavu kibi bodde waffe banange muzuukuka nga tukuba n'abantu emiko gundi okola kimbuliri okyebase chwa kajjukira okyali muliri webase chwa obudde bwakedde tikanneegolole mukwano gwange omugenzi Mayombo yaŋŋamba Muvawala ne mumpisaamu kibooko nga nvuga abantu twamwisa tumwisaamu kibooko ninga banyumirwa naye nga baga mwebale mwanzuukusizza so ng'oba encouraginga kino kyekisinga olwaira abantu bonna tuba encouraginga gwa smartphone balabe obuwemu balabe obuseegu n'ebirala ebigwa mu so embeera bwetyo gye tututte ate bwe tutalwana nnyo tuyinza obutadda naye ndowooza nti nze njagamba mmwe abatandika omusingi guno nammwe mulina engeri gye mwencouraginze kuba bw'otunuulira waliwo ebigenda maaso ku mukwano gwo Senkubuge Charles James siyaasa naku zino bamuli bulala menta wange by the way ndi bwenti because of him kubanga yanjija wala yandaba mu talent esobola okukola ku radio ate ne mu theater ne paka wendi kati singa siyera ku musingi gwe ndi ku musingi gwe nange olumu binuma kati nga mukama wange muyita mukama wange ate muyita muzadde wange era mu bantu bempa respect mu Uganda muno is one of them Senkubuge siyaasa nti bwe mulaba ng'ayisibwamu amaaso bampulira bali ku muzeeyi wange gwe bakola ki gwe bayisaamu amaaso naye nze nsuubira ye yeetadde awantu we basobola omuyisizaamu amaaso nga mu kitiibwa kya siyaasa Senkubuge nga bwe yawummula kusimba bwe yawummula empewo nali simusuubira ate kudda ku mpewo my understanding nkimanyi nti omulimu gw'ayina mulungi buli omu gwe yeetaaga okubeera managing director wa Solot media station. Yes, that is Solot. Ogondoza gwe mulimu gwe nali mwagaza asigale mu office nga yebuuzibwako era kati bw'aba haguyina ate wano yakola nsobi okujja kumpewo yeteeka mu level y'abantu be bagenda okuyisaamu amaaso so okukyewala ekyo I think ndowooza ne mukama we omukulu Pastor Bujingo to respect the art Senkubuge gwayina ye nyinyi simanya ayinza okuba yamuforcinga genda kumpewo kubanga following ye n'ebigambo ebimuvaamu amukyuse bw'aba amwagala fenga abaana ba siyaasa Senkubuge be making okuba nti kati njogera nga Vice President amugye kumpewo amuleke mu office nti bwe tuva eno tukyalireko ku siyaasa mu office ye tumwebaza ebirungi bye yatukolera
okitegeera naye kati essaawa eno nti si blaminga full figure kubanga full figure asasulwa ku byayogera okitegeera full figure omulimu gwegwo era nze ng'omuntu nga artist nga omuweereza full figure omulimu gwe agukoleredde okutuuka awo waali ataddemu amagezi ge si ye muntu ali educated ennyo naye ataddemu obwongo bwoku kwegamba apambanye okutuuka awo waali era nze simu blaming anoonya kawogo ke era akafunye buli muntu kiyetaaga bw'oba ebitabo tebyawera olina kulwana nnyo okupambana okutuuka ng'okola n'owa diguli ekyo nno si kitono era abamuyisaamu amaaso nze simuyisaamu maaso kupambana egyavudde ffe tukimanyi okuva gy'ovudde n'obeera nga opambanye kati nga nze Muvawala kankuwa example nze nkulembera ba professor ba engineer ba doctor ba lawyer naye abantu bagamba ka Muvawala kaffe katukawo bwa vice president kabaddewo mu mbeera yonna zisironze vice president wa UNA America Canada ne Mexico kati tosobola kumpisaamu maaso nti nzize mpambana mpaganya paka olwentuusaawo so Senkubuge okwewala okuyisibwamu amaaso afunire omuntu ajja mu level ya full figure bakoleki babinkane because TV kati ye full figure akitwala nti it's a stage, it's not a stage kubanga ndabye nnyo Senkubuge ng'ajja ne issues ennungi ze mumanyiko ze twajjanga nazo mu binsanga wano ate ono n'aleeta olufulufu yes n'akizikiza ate siasa n'alabikanga amwegayirira oba atidde omuwala ono so nga ate singa ofuna programu eyo n'ogiteekamu full figure n'ogiteekamu amoti omubalanguzi olaba fire oyinza okulaba bye beetwala oba omulala yenna oba kati nga ali mu kiti ekyo singa abadde obanga akavuka ke kan Dr. T abo be batyo n'obateeka wamu awo programu tujaga abeebo naye buli muntu agamba my Senkubuge yafaaki n'ensi ntize yakuŋŋaanya tezaamumala ekirala si kinenyeza muntu nalabye muganda wange John Sega I respect John Sega kubanga yekuumira mu level etayisibwamu maaso oba amaze mwaka nga ta performinga naye nebbali aba ojja kuŋŋamba nti John Sega nti ava mu famire ngagga biki asobola okwebeza even Senkubuge ava mu famire ngagga bafene kansi mugambe bagagga beba kike ifamily yeyo kati tebereza family yeyo mutabani we atone jeno wa Uganda okitegeera ngudda walinga bakuyisaamu amaaso bwe batyo okitegeera kati omuntu atali proud ye full figure kyasobola okutuulaawo nakola gwe muti yayena kati kiringa bw'onoosanga omukulembeze w'eggwanga gwe mutya ninga ate waliwo oba amuyisaamu amaaso musirika muti nemuga oba tugeze nga muli waka nyinimu mu mutya house girl najja n'amutuulako oba n'amugamba anko towulira bano bye baŋŋamba nga si bituufu nyinimu bw'aba teyeebaka ku house girl wabaawo ensonga endala omanya nti wakiri kale oba baluganda so mukadde wange nga ntunudde mu kamera wano mwami Senkubuge sikuyisaamu maaso full figure simuyisaamu maaso awo waali teyakisuubira era kize wina nkwagala nnyo Mr. Senkubuge otuweesa ekitiibwa naye kati ekitiibwa kyaffe kyotuweesa ogenda okivuunika mutaka kitegeera nja kutuuka obuteeyogerako nti oyo ya making kitegeera so nga ate tubadde wali nga tuli proud ogamba nti siasa Senkubuge ajakutuuka wakunnyonnyolera olaba omwami gwe bayita Alex mukulu kamukunnyonnyola ekyamugoba ku mpewo kimanyi
musajja omu yakuba essimu n'agamba mwami Alex mukulu. Tyalo Alex mukulu n'amugamba okubiddewa tinkubidde eba yakubira eyo luweereeyo n'amugamba obadde oŋŋamba ki ayina ebintu bye yayogera ne Alex mukulu. Alex mukulu olwava ku mpewo n'agamba I'm not supposed to work on this radio. Abantu benjogera nabo tibategeera okitegeera era we yakoma ng'ali ku piiki bw'ati Alex mukulu n'agamba nkutte essimu mukaaga nga siwuliramu yawava muno nze Matiye kankobe abati njaga kutumira ngamubuzo oya onkubidde nga njaga kutumira ne gwatumira ate naye siwe Kampala na Alex n'agamba no I'm not supposed to work on this radio kambere management because abantu bankubira sibategeera subira bamulwana subira bakirumira ngenda kumala ko program abantu bonna basuubira nga talina gwawuliramu nze kyamani bapuliriza bayibani bano boda kalisi nakivako. So mwami Senkubuge oyina omulimu mulungi ku ogwa MD. Stay with your MD position. Empewo agireke amanejingira eri bali anejingira walala ate ali talented ali creative asobola ku making omuntu yenna okukola ku radio obukola ku mpewo. America eri etya? America nungi bingi ebivaayo kama tumwebaza mawuli ekyagali eyo. So fakati omuliro guliwo omukulu yayiseemu omusajja abakomerawo kabi atukomerawo kabi ayina be yasuubiza waneena abantu naye batabituuza yagala kino nakyo kifeere Trump naye tugenda kufukamira ku maviivi tusabe Katonda atuwonye ekibambulira Trump. Yes, kubanga Trump embeera gy'ayiseemu awo bw'ayitamu ku bwa pulezidenti bwa Amerika mujja kuwulira agenda kwesasuza buli kimu bino mmwe mubyogera abali eno bagamba nti buli mbuzi ejja kudda ku nkondo yaayo eri abaayo bali batya. Kituufu Trump ne boolaba embeera yakyukamu ku ba immigrants because of him ebbanga lye yafugira yateekawo giribwa bw'ati nti kati empapula za Amerika okuzifuna si kyangu luli zaali nyangu naye kati ebintu byakola ki byakalubamu babadde batereezaamu butereeza kati ate bwakomawo nga biddirayo ddala nze mbula n'obutaddayo gwe ng'otidde nnyo omusajja ffenna gwe twesigamyeko obula obutaddayo kati abaliyo bakole ki wali abatali bagumu nga gwe siddayo anti abo bamanya olaba tazeeyo naye sofa Trump amawulire ago tegakoze bulungi mu Abamerika naye kye mulina okumanya nti abantu bangi abakkiririza mu Trump bangi nnyo teyaliisaawo ku bikolwa bye byakola teyaliiseewo agenda okubanga buli omu naye abantu kati Amerika ogiraba balina omuntu baali balabanga Trump yasobola okuboogerera racism weri naye tebagiraga kati Trump agyoleka bulungi kati babeereero ne baga yes kuba naye nga bo tebasobola kulaga bwe bafuna aboogerera ojja kulaba ate kaayisaawo Trump ye next president nze nkubuulire awo kaayiseewo nga ye gundi ye flag bearer wa Republican agenzi kubanga mukadde waffe simanyi Joe Biden akuze bayinza omugaana anyway bali mu enji emu y'emyaka naye kwegamba Republican balina obusungu bungi bagenda kuluma n'ogwa waggulu okulaba nga bakomyawo Trump tebabadde n'option tebamwagala abamu bamwagala abamu tebamwagala naye tebalina option tebalina omuntu ali awo w'amaanyi kati
ebyobufuzi bya America we byawukanira ku byawana nti bo bawagira kibiina omuntu kasayitawo bwati obaani bonna bakyusa oba oli mubi otya kibiina kandi katambule nono wadobongo bwa Mungu bale tunamanya ngeri yomukwatamu okulwa ekibiina era toliwulirayo nti ffe tuvuddeyo tukyuse tuzaate mu Democrat tekitera kubaawo tekiriyo ekirwawo nnyo ntonade wa Republican nti azeeno nga wano be bazunga bati kino kibiina avudde eno abirayo nemyezi 6 wafuna kaadi naddeeri walaba tebikola naddeeno era oli ne babaleeta president atya nga talina maanyi bonna beekwata ne bamupaka nebamuwagira remember Goloza Obama yalina amaanyi ne UK yayitamu wali bonna ne bagamba ate tukola yaliwo ne bapushinga paka ku top paka ngafuse ne lulingo oyogera Obama ne bagamba who's Obama ne Democrat nga tebamanyi Obama neke yayitamu bwati ne bagamba ate waliwo ekyokola katupushinga oze Trump bwayitamu kati semateeka amuwana okuddamu wali eri ekisanja ekyokubiri butereevu naye nga guba mutawaana guba mutawaana biki ebiyinza okukyuka ennyo mu mbeera eyo n'okusinga ebisinga ebiyinza okutiisa abantu immigration gundi policy yo esuubirwa okubanga yagireka ku mmeeza nga yagala kubisayininga ebyo nga balowooza nti ba immigrants babatutteko positions z'emirimu kubanga bebalaba kati nganze Muvawala from Uganda nkoze eki nina business gyenkola nfuna ssente bwezi ku mirimu nkola mvuge mmoloka oluusi kibaluma gamba abo be batumazeeko ki bebatwala emirimu gyaffe kati yali ayagala closing that okitegeera ku bannansi kirungi kubanga abaafu naye ate nga tebasobola kweyimiriza without immigrants of course tekisoboka kubanga olina gwe boowa emirimu ng'ate ubaayo ddala Trump ye muntu banamugeza ntya ye muntu muwakuzi w'entalo atatya kati ate America ekyagala abantu abamu bakyagala okuba nti America bagifiiringa nti ye super power kati that is Trump George Bush yes yasituka buso agambe nchange na kukulumba kama mbaya kati ye bwatyo Trump ayaganya okubeera nti America super power naye super power lwaki tusirise era singa yabaddewo ku bino ebyagundi by the way ebadde ku Biden America ebadde so silent obe ebadde singa kutambula nnyo wano singa ebadde economy ate ne economy yakamu semvula Trump ayina kye yakola wadde ba immigrants tebamwagala naye ate mu covid si yaliko Trump ayina yagaba sente nga buli muntu ofuna sente zo era abantu bamwagala nnyo ate awo yalirizinga sente abantu mubawe ayina famire 4 5 meka nga basinzira ku bantu boyina bakubala abaana buba n'abaana bana 10 4 naawe 2 5 ne bakola akasooka ne tulooza kagize tuba emyezi ng'ebiri nabaga banayi muddeemu babawe endala baziteeka ku account so yalirizinga sente nnyingi era bamwagala awo mwaka akaseera yes so nabanga eri abagamba omusajja waffe akomewo Bannayuganda tutunulire ku mbeera y'abantu baffe abali eyo manyi America limu ku ggwanga oli wasobola okutundira ekibanja oba wasobola okutundira ennyumba naga akasita ngenda mu America ebisigadde binangwa nkoto America eyo ddala yeeyo kigwanidde oyita saying I'm not encouraging people to sell their whatever properties oba kibanja nti agende mu America naye osobola okuleka ekibanja kyo oba osobola kati bw'otunda ekibanja tugeze okitunda miliyoni nga ekitono ennyo 15 n'ogamba nti kangende ebweru jjukira eno ovaayo weemazeewo wenna kati kyekisinga okusibira abantu eri
nga tadda n'agamba nyina okuzzaawo bye nakola bye natunda abamu oluusi avaayo nga yeewoze n'asooka n'akola ng'asasula amabanja kati bw'amala okusasula amabanja ate naye n'addamu yeeseetinge agule bye yatunda. So si wagira muntu kutunda by'olina kugenda, naye bw'ofuna chance sikugaana okukozesa that chance to go to US. Buli muntu America ajeegomba ate kuva dda tekitandise kati ensi eyo ng'oggyeko ensi zonna nakugamba ki nze omukatuliki edda neegombanga nnyo okugenda e Roma Italy n'omusiraamu yeegomba okugenda e Makka naye the number one country omuntu gy'afiiringa n'agamba nange wentuukawo kiwedde wetuukawo is America. Naye omala kutuukayo sigamba nti wabiibi opportunities nyingi osobola okuyitamu n'okola ebintu byo bulungi naddala bamufuna mpola wano bw'oba olina omulimu gwo nga kusasula bulungi tugeze oli wano nga omwezi ofuna $3,000,000 n'akamotokako olinamu ne bw'okolakola obulala olinayo 5 ku 10 5 10 topangisa na mukyalawo n'abaana obulamu bwo kwegamba nga oli mu level etali awo saagala ogye mu US ogambe nti bannange obulamu buganye obwo buba tebunnagaana ate n'ekira kye ŋŋamba abantu saagala muntu ajje ng'obulamu buganye akuba bwebugaana wano n'eri bujjagaana obulamu bwe bukugaana wano n'eri bukola ki n'eri toba na ssuubi nti tebusobola kutambula obulamu olina kugenda n'ogamba nti amanyi ffe we twaviira wano nga teri muntu asobola kugamba nti Muvawala asobola okugenda e US nali ku peak nga nze omu ku bapulezidenti abafuna omusaala ogusinga ku radio naye nakibalamu neŋŋamba in 5 years oba 10 years radio eneeba ekyalina amaanyi gano gennina nze n'aba nkyagalina n'emyaka gye nkoledde n'aba nkyasobola okuyiriba keera ssaawa 12 kola bwoti ate nga nali nkooyo okunkozesa so kati bwe nali nkooyo ekyo neŋŋamba funeko plan B nonye challenge endala yes era omuntu tandaba awo n'agamba gwenga wagenda naye saagenda nti Uganda enneme baga gwenga gy'oli olugalo okujja gwenga gy'oli saagenda nti Uganda enneme bw'oba ofunye opportunity n'oyitamu n'okufuna ka visa well and good it's good don't struggle to get a visa notunda kino notunda kiri notunda because it's not a guarantee nti ogenda kufuna visa otuuke eri ogaggawale kimukitambulenga bw'ojagala obwavu nga bwakugoberedde okuva mu family ne bw'olige nebako obwa personal secretary obwa president mu America buli mukisa okujja kukuyitako olina kusaba busabe nti Katonda wawe wampa okubeerera obulungi newezuula kitegeera kubanga waliwo abantu kankugereze nga Katonda ye yagamba nti awo ye level gy'akomako okitegeera ntonafuna mitwalo egyo 8 gyo planning nga amanyi bwakuwa ennyingi aba ofudde nga omuntu ono sijja mwejjako kamukuumire mu level yezo sente abeere nga kati n'abantu abamu ofuna ku sente weerabira Katonda kati Katonda naye nagamba njagala wali nga talinaamu kamukuumira otegeera so kati ebintu ebimu bwe bityo so mbakubiriza nti ne bwoba obulungi manya waliyo omuntu gwe tusinza nabadde njagala kwogera ku kintu akya mukulu twavuddeyo naye ekintu ekyokubeera nti Mwami Senkubuge yalaba Katonda it was good kubanga mu art tulabiramu ebizibu bingi kati waliwo ekiseera kyotuuka naye ate yalaba Katonda okola ku Soroti abalabe Katonda wagamba yayogera ne Katonda n'amugamba lokoka naye yalabikirwa kubanga yalinyo ebintu by'amaloboozi n'okulabikirwa yes kati nze kye nali ndowooza kulinnya siyaasa lyayina oba ne
following gy'ayina singa yalabikirwa singa ayina kyaki eyiye kubanga ayina abagoberezi Kampala Road wakuŋŋaanya bagundi bonna omukulu Bugingo bonna basumba ab'amaanyi batandikidde mu theatre zaffe okimanyi ti Bugingo yatandikira ku Bat Valley gundi ali ku Pride okitegeera bwe yalize n'agamba bannange nayogedde ne Katonda nalabikiddwa mumpeesawa ku National Theatre wano awalankyawa naffe twalivudde mu America nga tuyimba buyimbi mufunye owammwe waffe singa siasa ye musumba wano kwegamba kubanga ojjukira mu campaign siasa singa tisiki yasooka okulaga nti baartist osobola okwesimbawo okitegeera nga buli gye tuyita siasa ye muntu eyayagalwa ensi eno bw'oyagalwa ennyo ate kyenagamba bagenda kwesimana kwa president Sebo wano era singa tekyali ki kakati nze nali ADC we I remember we twali tugenda okwewandiisa Kololo nga nze nkutte ebbaasa erimu $8,000,000 z'okwewandiisa nazijja ku Pride kati ntuuka Kololo ne baŋŋaana kuba twali tweyambalidde tutyo biki ne baŋŋaana ne mbaga sente ziwandiisa wakasujja nze nzirina mu bbaasa wa ne banzipisaawo paka eri gyali era ng'amagama nga tatuuka ne tumala okwewandiisa ensi n'ekyuka bano ne batwagala buli kimu nga kampeyini zaffe zirimu endongo ffe tubasooka okuleeta endongo mu kampeyini okitegeera andi olwedde mwali ku soosi yaayo ba abantu ne bakola ki era kati abannabyabufuzi ne batandika okukubisa abayimbi baartist mugundi kati eyo gundi bwe yagivaamu ndokoze bw'olokoka kola ebibyo lwaki ate oli mabegawa wa mulala oba akyayiga kubuulira njiri bw'olabikirwa tekuba obulokole bw'olabikibwa era oli waga nti nkyayiga nsoma busumba aba tesimulokole aba teyalabikiddwa Mukama bwanjogererako n'endabikirwa ekigambo kiyiika nga mazzi kubanga yaba ayogera sinze okitegeera ne bwe mba simanyi naye kasoga nalabikiddwa Katonda yabandiko ate nyine neetaaga okusoma yagamba nti nze nkutumye neetaaga obisoma kitegeeza byakutumira ebyokubuulira yabirina oba olina bisoma busomi kitegeeza buli omu asobola okuba omusumba kuba byakutendekebwa naye bwe bitaba byakutendekebwa obanga omugoberezi ti Yesu bamutendekerawa okubuulira enjiri ensonga ze naye bwoga nti ate bakyatendeka kyenagamba omanyi ati ayawukana n'obulokole sigamba nti abantu tebalokoka naye ebiseera ebisinga ndaba ennyo baartist abalokoka ne bava mu ne Katsi yagambye Mukama yamuyise nkubuulireyo omu ate nga simugeya my brother Kayibanda embeera zakyuka yejja mu bantu ne ku mpewo yavaako n'omukubira namukubidde n'angamba ali yagera Kalamojja Teeso ali eyo Bukyanjija muganda wange muddako gwako Bukyanjija simulaba buli gwembu anti ali eyo ababuulira njiri ali eyo nange namukubidde akasimu ennaku nga nnyema naye golowooza nti essaawa eno kaayi kale yeetaaga Katonda naye ati weetaaga n'okukola okitegeera weetaaga okukola kubanga ekyakufuula ky'oli yempewo okitegeera baga nti muba mukoze ebintu bingi ebibi mukola ebintu satanic things we mutuuka ne mugamba n'ekino kye nakola Mukama ali nsonyiwa kandokoke nga nti Mukama yangambye ndokoke kankubuulire okwenenya ffe nze ni Mukatuliki eddiini yaffe etukkiriza ne wejjusa n'osembera ne weenenya ebibi by'okoze tekitegeeza nti ate osule mu kereziya oyinza n'osula mu kereziya wangira wetaaga eddakiika ezi n'ogenda wali n'obuulira omupaatiri nakola kino na kino ebyo naye nebyesijjukira byonna mbyenenyeza eyo yeddiini yaffe nagaa nti genda osome ekitafaali mu ggulu nnya naye kati bo balimu kino nti
Mukama yansindise okubuulira enjiri. It's not bad. Oba sente zino ziri mu basumba zino. Anti zezibawabya. Naye nga ate abantu balina okumanya nti n'abasumba bano kati abatandise. Tebatandise bwe batyo bwe mubalabira. Abamanyi Pastor Bugingo mumanyi gyavudde. Okitegeera. Abamanyi abasumba bonna. Pastor Serwadda yasooka mbyabufuzi 96 ne bigaana. Yes. Ne bamumegga. Yes. Ate nze kyempakanya wano nti lwaki bwolokoka ati omusuula. Anga tunatabyagala ebyo. Why? Ba Steve Harvey balokole. Steve Harvey mulokole, Tyler Perry mulokole, Baptist abasinga abaddugavu balokole. Okitegeera? Ne Bugembe ajeno mubala n'abacamula Lexon n'abacamula naddeyo n'abuulira enjiri. Tobula mugundi mu field. Kuba kati singa Bugembe agamba sijja kugenda mwabo. Naye ajja n'ayimba n'amala n'akola. So kati bimu bibuza abantu. Njagala nnyo muganda wange okulokoka nga Kai naye ate simwagala abule mu bantu. Kuba ekyamufuula ekyo sirowooza ebibi bye baga nti batisi bakola ebibi. Mukola ebintu ebitasoboka. Amanya. Nga ki? Okuloga. Omweroga. Oba mukola ne zisaddaaka zammwe. Aduka nagamba nawe yanga muli kimulumiriza wakola kino. Ekyo tekiriiyo. Tekiriiyo kubanga sirowooza nti waliwo omuntu ayinza okusaddaaka okubeera sita. Tekiriiyo. Tekiriiyo. Sebo talenti yo yekweyimirira. Gwe omanye wano abantu abatamanyi kuyimba nga yakola ki tugeze. Waliwo abantu waliwo bempulya nti bamanyi kuyimba naye nga bwakola show zijjuza. Ngani? Be balina omukisa. Ngani? Nze mpulya basendi be baboogera. Idris gwasinga bimanya. Ate aguli tamanyi kuyimba byayimba tebitegeeka naye nga bwakola show. No kakati abantu bezimba. Baptist balina okumanya kino nti abantu bezimba omuntu ayinza okubanga okuyimba kwesi kwa amaanyi naye nga yezimba from branding n'atuuka ku level nti bwakola show you have to be there okumulaba. Abantu abate branding baba babi mu art nti oba oyisibwamu amaaso ne bwoba oyimba bulungi otya nga tewe branding abantu tebajja gy'oli. Okitegeera bagamba oyo naye tabula kumukola alinga soda. Buli bwolaga ne bogenda Kabaala katya gyali ne bogenda Kabaala kyokka nga ate ayina erinnya ddene nnyo mu ggwanga. So abantu abo ayinza okukola show negaana. Okitegeera ate omuntu eye branding obulungi n'afuna abantu. Yuna bitambula bitya? Yuna tuli bulungi. Convention yaffe ya this year mu September Labor Day weekend egenda kubeera DC. Era ndi wano okukubiriza bannayuganda naddala abali wano. Tufuna nnyo bannayuganda abali wano abaligeseringa okwattendinga that convention. Tulina abasuubuzi companies ez'enjawulo ezijja ne zituleetera ebintu ne tugula. Waliwo aba banks ez'enjawulo zijja ne tugulawo za akaunti ne tugula amayumba mu banks aba real estate abaki ne bajja. This is the right time okuligesalinga n'abantu kinoomu muligesalinge mujje to attend the UNA convention. This is the right time. Earlier the better kubanga abantu mupapa nnyo mu June always the appointment ziweddeyo tezikyayo naye kati bwoligesalinga ne tukuweereza invitation yo n'ogenda kwembase n'oteekayo nti ngenda ndi vendor ngenda ndi bwenti ngenda ndi bwenja kwattendinga gundi. Bantu bangi baleeta ebintu ne batunda nga balina crafts ezo bengoye ezo bagulanye ebitengi kalicho gundi ezo bazireeta ne bazitunda bebizigo habo gundi ezo babyagala nnyo. Bantu baleeta enseenene ne bazituguza baleeta bisemutundu ne bazitunda. Bantu bangi abajja mu Yuna bambi ne babenefitinga. Ate naffe eri
ne babaako bye bakola ki bibagula ne babanyumiza ne kubifeeno. Yes. Kati bannayuganda batandise nabo okujja US okuinvestinga mu US which is good. Era nze kyembagamba nti munnayuganda bw'oli wano nga wakolamu nga osobola okuinvestinga outside Uganda it's better. Kubanga there is security there. Nti sente zo bagenda zikipinga, you buy a house there ngulina Uganda n'ogulira ennyumba yo n'ebeera eyo. Ate waliwo program abantu gye batamanyi naye kino kiwaba akolamu nga oweza $1 million yo ti once you invest $1 million in US you get a green card with your family ng'osobola okukozesa abakozi abali mu 10 mu US. That is $1 million business n'ate nga all your family they get a green card abaana ne basomera US. So omuntu kati ng'abagagga lwaki omalira obudde mu kuzimba kimmoolo nga waggulu wagenda kubeera wakalu naye ng'ate wano abaana bo bakoledde future si $1 million n'oginvestinga mu US ne bakuwa green card mama bo bazadde bo baani bonna baba bafunye ki yes bafunye obulamu obujja akaboneka bafuwako kyenyinza okubategeeza ate olwokuba nawangula akalulu ka vice president empromising abantu nti njagala abantu bambi kukyusa mbeera z'abantu abantu ayinza okuba wano mu Uganda ng'akasente kakayina nga talaba wakateeka come to me oba come to the UNA convention mu mwaka guno tukulage how to invest your money ate ne family yo ebere bulungi. Ekyokulabirako abagagga bawano bagenda ne bava mu bulamu bw'ensi nga family ye nedobankana negwawo nga teina security naye bo investing just $1 million it's a billion 3 billion oba ne 3.6 3.5 there yes no investing mu US then abaana bo n'obasimira omusingi balina green card basomera Bulaaya mukyalawo baanikinodde eno n'oyiriba n'ensi ng'oli ogwo okitegeera ogendayo bugenzi kubalabako baana basoma bakola n'abazzukulu maama yafuna obujja naawe mwennyini ng'omuntu waliwo abasajja ng'alina ssente empitirivu nnyo naye nga obulamu bwe tebweyagala tamanyi kimuluma bwemu omugambo ye mugaga agamba ali nga tamanyi na kimuluma ne wali bw'otuuka wali bakukebera okuva kandi n'omanya nti kaakati banaye nyina sukaali nyinamu controllinga ntya bwe nti kubanga wano waliwo abagagga boolaba ne bagamba gundi yanogose bunogose naye nga abadde n'ekirwadde kimubala embirizi n'atazuukuka ebyo so ebimu ku byetwagala okukyusa embeera z'abantu abagagga abali wano please invest your money there. Yuna abali eno naffe etukwatako bakwatirako ddala tufunamu ki yuna anti kati ekiri Kampala wano eno ekiri kyegambe nti wetukola convention zaffe it's a networking kati ebiseera bino twagala kulaba nga abantu tutandika okutwala ebyobusuubuzi byaffe mu US ate ne US ng'ereeta ebyayo kubanga the problem gyetugenda okufuna wano Amini yagoba bayindi naye bwe tutegendereza ku Muchina amazeewo eggwanga lyaffe ali bulala omusange olwengo ng'atambula nasanga wasumbuusa ng'atunda sumbuusa nga Muchina waliwo aluyiseko ku boda ng'avuga boda bwe tutatwana kintu ekyo tujja kutuuka eyo mu maaso nga tetukyasobola kutaasa nsi yaffe ng'Omuchina akoze ki agitutte yonna bweteebereza amusuubuze yali asuubule China kati abiisana n'Omuchina ate ng'alina kampani ate alina tax holiday yes bamuwa gundi taxi gundi holiday tasasula myaka 10 tasasula musolo kati onoobisana otya n'omuntu oyo ogenda e Uganda n'ojjayo niigiina ye ng'azikolera wano okitegera ate ekisinga okuluma nti ebintu China byekolera wano ate quality era ya China yabadde ekola ya Uganda gwova wano emakindi nona n'obino ne China n'otuuka ne weezooba ne URN mwezooba n'omala okujjayo emaali ng'oli ebbanga ly'omala nga mwezooba oli nga yakola byoleeta byaggwa nawe emirundi ng'ebiri nze ekintu kyensinga obutaagala
kye kintu ky'okujanjawaza abatali bannansi. Singa bagamba nti bannange tax holiday buli citizen buli citizen afuneyo ka tax holiday. Lwaki mukawa bagwira mubasikiriza kukola kikutuleetera ebyo bifeeke ebyo kukuleeta ssente oteeka akati k'amannyo kava China ko kenyini ke kakusigala mu linnyo ng'obadde ojjamu waliwo fooko olya fooko naye onoogiriiramu naye bw'atukiramu okitegeera. So kati eyo quality gye batuwa. So singa bagamba enensi okutereera bateekewo tax holiday ey'abannansi n'abannansi beeyagala. Kati nga ffe bannayuganda babeere ebweru, we are ready to invest back home. Naye tebasobola kuteekawo eyo tax holiday for us. Okimanyi nti etteeka eryo omukyalo ono maama wa Navio we yabeerera mu Investment Authority baali baleesewo etteeka eryo nti era twali naye nnyo mu yuna nga weekiri naye simanyi gye kyafiira kinawe kyafiira awo kubanga nze kankuwa example bweti mu US singa batukkiriza nga bannayuganda nti ngula TV nenjigula ku $600 olwa US ze million 2 million nga 2 naye ojja mu maduka ga wano n'ogiramuza gy'oguza $600 ngeri ku million 9. Kituufu. Lwaki tokkiriza nze owa US nenjireeta ku $600 nonjijako kale omusolo nenjituna million 4 mu kifo kyagiguze million 9. Okitegeera? Naye oleeta TV nobanga alese emundu egi nekufugira TV ogiyisaawo entebe nobagamba naye ndese TV y'abaana bange nti naye nga omugwira agituna million 8 anyiga Munnayuganda. Kyokka lwaki tokkiriza nze nendeeta container ya TV ezo ku $600 kale ekitono ennyo negituna million 5 Munnayuganda aba savings naye tebakikkiriza balabanga gwe azze okuboononera naye banyiga munnansi. Essimu iPhone zinalesa iPhone nga ya mukwano gwange agijje mu boxi because mpaka box ebakoze essimu emu bweti mwanti oyinza ogitunda bwenjitunda ofiirirwawo oyina okuwa security diyo gena gikozesa ebimu ku bitugira ne tugamba you know what ensi yaffe okudda e Uganda okukolerayo erina kubanga ekyuseemu. Akasembayo twogere ku bannaffe abali mu mulimo ogwegumu media fraternity bangi bafulumya eggwanga naawe wafuluma ne batoobo bangi bakugoberedde bajja bakugoberera naye nze ekifaananyi kyendaba mu bantu n'ebigambo bye baboogerera nze binnyiiza. Si gwe wekka kati ate abamu bakintaddeko nno kati oli bw'alaba nze gwe batte lwaki togenda oli musiru. Waliwo we nabadde last week gabanga nva lutumaliddewo abakozi ne maganze tumaliddewo abaana mwanti gwe ojja noba influencing tu ne bagamba bannange sisobola ku influencing someone okugenda gy'atayagala. Okitegeera ate buli muntu aba ne plan ze nti omuntu bwaga nga katambo nga batte osobola okusalawo n'ogamba nti nze mu myaka 2 nja kugendako wa mu America nkyuse ku bulamu n'abaana bange buli omu kyasinga okwagala kyekiri kyembadde nkugamba. Gwe bato oyinza okuba nga tokyakolerera future yo kubanga mu future yo mwoli kati naye okolerera future y'abaana bo nti ojja kutuuka ekiseera nga tokyalina maanyi gatuula wano ku interviewinga muntu nga tokyalina content owejjuse ebyo bitukuleetera nnyo endwadde gambe kale singa nagenda okitegeera nagenda wali abaana bange ne mbatwala ffenna kyetukolerera nti abaana bo kasito batuusa wali ne masomero ga bwereere kati ng'abaana bali mu high school otandika kusasula mu college okitegeera ate balina loans ze bagaba kwegatte tuba na burden ey'abaana bweru
kati buli omu okikolera n'ogamba baana bange kabasome wano okitegeera era abantu abasinga wano abagezigezi ogenda okuwulira nga kugamba Muvawala njagala kwakiri omwana wange omu mutwale ne next year ntekeyo omulala beemaleko basomereeyo kubanga gavumenti ya wano yakola erina engeri gye yakyusaamu nti school fees wa Uganda hayinza okutta omuntu ne stress kumakya mbadde ne mukwano gwange nanga nti yasoma ku university nga sente zasasula ku university n'omwana we wa nasale ne weebuuza lwaki nti yakola kati ekyaleeta ekyo nti government schools nfunzibu kyokka omuntu ze yali egombye okuteekamu omwana we kati newa olw'okuba nti abali mu gavumenti be balina private schools they can't fight for government schools okitegeera bafightinga for their schools kubanga gw'omunaku tosobola kuzimba ssomero eryo naye bano bali mu gavumenti abali mu mwezi gundi be balina ssente eziteekawo essomero nga eri eno n'agereka ensimbi okitegeera kati gwe bwodda omwana wo n'omuteeka mu gavumenti school envunza ziri eyo buli kimu bakoze batya ogenda okulaba nga omwana wange kubanga edda kankulage bakadde baffe batuteekanga mu masomero amalungi ate nga ga gavumenti edda nga bakugamba nti omanyi nze jjajja wange yagamba nti bw'osoma mu ssomero eddungi ne bw'oba musiro oba n'emikwano emigezi okitegeera toyinza okusanga mutabani wa Muvawala ng'asomeramu ero essomero oba n'osoma n'omwana wa minisita baali basoma wamu naye kati baabyawulamu ow'omwavu ali mu ssomero lirye n'omugagga ali mu ssomero lirye gw'omwavu tosobola ku affordinga ssente kwenkanankana n'omwana w'omugagga gy'asomera okitegeera so olina kulwana nnyo ate kyekiri wano nti mwami batte owulira nga omwana we oyagala asomere mu Green Hill n'osula nga teweebase onoonya akasente essaawa eno abantu balina stress togimanyi kubanga fees ajja kwali ajja fe twasomeranga bajaga ebyo byammwe byali byadda twasomanga primary nga bakadde baffe akuwa kalisiiti k'emmwanyi k'ekyuma kemutwala kusomera k'essomero nerimanya no bagenamuwa kubanga ekyuma kya gavumenti ne bwakola atya sente ajja kusasula kati kabatwalira ligamba nti mwalimye nti kati tuwendebe y'akasooli omwana asome kati idea nyingi nnyo ffe nga bannayuganda babeera ebweru nti ebintu by'oyinza okukola n'okulaakulanya ensi bw'oba ogyagala ng'ogifuga nti abantu oyinza okuba making okuddamu okulima era nayagala nnyo projekiti ya ekitiibwa Katikkiro Emmwanyi Terimba nti abantu osobola making okuddamu okulima nga gavumenti gwogula ebintu byabwe okitegeera ti omuntu bw'alima ennyaanya oba ennaanaasi zimuguleeko aweerera abaana aweerera omwana we wakiri gwokole ne bwe bikufaako gwe oli gavumenti omumekinze okuba nti ebyange byennimye gavumenti ebitutte ate bwe bitwala ojja kukola ekyuma ky'ennaanaasi wali okamula omubisi oweegundi ow'emboga naye akole ki kati gwe gavumenti zisuubule ku balimi okitegeera gwogambe nti akatale k'omuowino nze nka supplying emboga okitegeera nga naye gwoziguze ku ki emmwanyi esobola okuddamu okuddawo singa baddamu embeera eri bagamba nti bannange buli alima emmwanyi gavumenti yezigula etadde sitowe Masaka etadde Eruwere etadde embeera eddewo mu byalo nti buli famire erina okuba nga erunda okusanga tolina nkoko famire erina okubaawo n'ekijijja mu buzibu okitegeera nti waliwo alwadde akabuzi kaako nga muba encouraginga kulunda ti waliwo abigula naye bw'oyita mu byalo amasitoowa gonna agaali aga gavumenti gaafa so akasembayo mwe muli eyo mu Amerika abeeyo boogera ki ku mukago guno gwe baatugobyemu agowa gye twadde tutwala ku byaffe ne tutunda no agowa
by the way yose n'omumbuza ekintu ekyo naye ate tetugenze ku baartist b'obadde oŋŋamba mbadde sinnatuukayo naye katusooke wano AGOA essaawa eno naffe tetumanyi agreement gavumenti gye yakola n'AGOA abantu waliwo amasimu agatukubira mangi nnyo banange eyuna mwogera ki ku AGOA kati kankyogereko bwenti tuyinza okuvaayo ne tugamba bannange naye AGOA eyinza okuba nga yasayininga agreement ne gavumenti ku ddembe ly'obuntu nti bwe muli abusinga deal cancelled tukuwa deal ku bukwakkulizo buno. Yes kati olw'okuba waaliwo whistleblower abaana abagenganga ne bekalakaasa so which is okay buli muntu wa ddembe okuwaayo ensonga kati tulina okunoonyereza agreement yali etya nze nga vice president waayona sikimanyi but tujja kinoonyereza agreement ya AGOA ne US ne Uganda yali ki bukwakkulizo ki obwalimu kubanga singa temwalimu kaddembe ly'abuntu ate lwaki basobola ogikola ki ogikuloze naye kitegeeza mu bukwakkulizo AGOA ne Uganda muteeka okubaamu akeddembe ly'obuntu olw'okuba waali tewaliwo abagamba nti abange eddembe ly'obuntu lirino bakoze eki balirinyiridde era naffe tuvumirira ekintu kya eddembe ly'obuntu kankubuuze mwe abategeera ennyo abali eyo kubanze nze wano bempitamu e Kampala eddembe ly'obuntu balivunula bulala baga nti awo abagobye olw'okuba etteeka eddembe ly'obuntu kyeki mwe muli mu nsi eziri advanced and eddembe ly'obuntu ye muntu okubanga alina eddembe lye ery'obwebange mu Luganda ndowooza kyekyo eddembe ly'obwebange nti nze bwenziza omusango ne bankwata nenzija nga nze musirikale negamba nti Muvawala yenze musirikale batte nkolera ku police nateete nkutwala wakubye mukazi wo kibooko ekiro eddembe ly'obuntu teririiko nti abantu basatu baafudde abo batono ne bwabo omuntu omu bw'ati nga gavumenti yemulinako obuvunaanyizibwa gavumenti eri answerable kunnyonnyola omuntu ono yalagawa naye abantu adde bakaaba abantu amaliba wano tebalina engalo buzigongo tebalina bwebanga si mmwe mukikola mulina security esobola okunoonyereza ne mumunoonya omutujja oyo atemako abantu engalo omutujja oyo awamba abantu mu mmotoka ezitalina nnamba bwe kibanga si mmwe kitegeeza gavumenti yammwe bagenda giwamba anytime from now bw'abanga omutujja asobola okujja ku Kampala Road n'ajjawo batte nga gavumenti omanyi ensi yaffe eri mu buzibu anytime basobola okutuwamba oba olina kulangirira kafyu n'osooka okunoonya n'osooka okuggalawo state of emergency ne bagaba bange tulina ekizibu nze ku New Year's kankulage nali nvuga ngende Makindi emmotoka zajjanga nnya tezirina nnamba naye abavuka balina emiggo nengamba banaani aba bannanga balina n'obutaala bali muleeya kati abo tubayite bani emiggo bagenda bakuba muveeyo ne bagenda kugundi eno bbaala yani ne bayimirirako awo ne bagamba mbu abo simaya baba hayalinga security bakubi ba miggo nengamba kakati police temanyi so eddembe ly'obuntu ye muntu okuba nti olaba we tutudde wano nti poliisi bwejja wano nga njogera ku TV esooka nenninda nemmala okitegeera kubanga nina eddembe lyange okumaliza emirimu gyange mbadde nko okujjako nga ndi mutujju kuba na America ekikola omutujju esobola omumukola bateseganya naye mutujju tebatesa naye ayinza okuba ne bomu awo tumulinda ayinza okuba ne bomu awo osena naye wano ebintu bikoleddwa bingi ate nga buli kimu kirabika gavumenti ya wano kyeyina okwegendereza gwe mulembe guno oguliko nti buli kimu kiri ku kamera toyina ng'ejo owuddisa bantu mbw ate kino kubanga mugenda oku breaking news nga
nga byatuuse dda mu byatuuse dda wano kati gwe wonoogirira editing ojjemu kano nze nyina the full story nzijemu kesaagala okitegeera nga nze nyina full story so lyeddembe ly'obuntu bantu baba bangi abantu abakyala bakaaba mwami wange mwamutwala nga ndi lubuto omwana kati myaka 2 gwe nga minisita oba president kyoga tosobola kuwulira bintu ebyo nova nogaba nanga abantu bano okitegeera obulamu bw'omuntu omu mu US owa bulijjo ne bwe bamugwira ndabanze banzala wali Mayungwe naye my life bwe ntuukibwako obuzibu kasitola ng'oyingidde ku ttaka lya Amerika olaba na wano gezo nkwateko olaba Amerika bwekola mukulu sembera yeyo mukulu seriously era bamala kugamba nti bannange bagenda kwembase nti bannange omuntu wammwe yakoze kino ne bwekiti tumufe tumuyina bwe mutayogera problem Amerika egenda kubanja naye nze ani ng'ate bankwatidde mu nsi gye nzaalwa wano omwana bamukubira emiggo eyo e Bulaaya emiggo so kati eddembe ly'obuntu lyeryo ffe tetuli bannansi beeri diri ogenda ku White House n'oleekaanirawo nga tolina munnansi n'okizindaalo okitegeera abaana bagiranga ati twagala Trump naye nga yali mu bukulembeze naye nga bagwira bizindaalo push okitegeera kati lyeddembe ly'obuntu wano okwekalakaasa kwafuuka ki tosobola okutta ekipande newobolanga bizinesi bannange nze ntuuna omunanansi ne bw'obwomu ne munaamanya mutya gavumenti munaamanya mutya ebizibu by'abantu nga temubakkiriza kubyogerako ebyo birina okubaawo nti abaana bana Makerere bakoze bwe bati ne bwe bati mwe mubaleetamu okukola ki okwonoona ebintu okwekyawa okitegeera naye omuntu ajje wano agambe nti ngenda kwekalakaasizawa singa gavumenti yaffe ennungi obawa n'ekisaawe ky'ekkololo mugaa temujja mu tawuni mubeeraawo ekkololo mwekalakaasizaawo tebajja kuvaayo era bajja kwekalakaasa meseji yaabwe etuuke badde ewaka ne poliisi ebakuume okitegeera ojjukira wano pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde atandise okutambula nga poliisi ebeerawo ng'olabayo akavuyo konna nti oba omwana waliwo afudde naye bwe baatandika okujja ebuvuyo ne butandika baana beekyawo bakubyemu tiyagaasi biki eddembe ly'obuntu byebimu ku ebyo mwe mwonoona kati ate n'ekirala nti pulezidenti wa Uganda agenda n'alonda abakulira ebyo eddembe ly'obuntu nga bamutya nnyo nga bamutya fear balina fear tebasobola kusalawo kuba bamanyi omulimu gufa omukulembeze oba akulira ekitongole ekyo alina okuba ng'ali independent era singa bano abakwata mu constitution bakateekamu nga Parliament yeronda omuntu oyo nga si president ebifo ebirina okubeera webyatuuka Parliament ekyasobola okulonda omuntu n'omwesiga nti ali independent era bajja kulonda we n'aleemu kuba ye majority naye bwe baba balonze mulonde nga si president yamuwadde omulimu wabayo ka owesiga wabayo kokko kati ne ebifo byali badde ebi nga byo birondebwa mu Parliament ekya eyo eweddembe ly'obuntu ne Electoral Commission ne Chief Justice oyo ye omulekera president chief kubanga ye ali ku top si yawulira emisango gyawa si yawulira emisango Parliament neronda yes kati yo oli n'omulekera kubanga abalamuzi baba bangi yo olwawo mulasanga mu kooti okujjako ngaki naye kati oyo ow'ebyokulonda nga Parliament yekola ki bwetu bwe tutambudde akasembayo akasembayo ke kalike wambuuziza kankaddemu akabatisiti bannaffe ekigambo kye bakozesa wano nti yabombye kibi si kirungi ate temulowooza nti artist okugenda e Bulaaya embeera beeganye yeba plans aba ne plan ezize nena gwe nalaba wano sijja mukweka ali Dr. Tiamali
yavuma Katongole Katongole je myaka ne kikyagenda agenze kunoonya ki future yaggwako kakati omanyi tulina comfortable life ey'ekisiru Baptist n'abakozi ba radio ne TV gye beekuumiddemu nti olw'okuba ali ku kamera alaba nti obulamu leso agenda bweru naye n'otamanya nti abantu abagenze bweru bw'atuukayo kati olaba ba Patrico ba Wikirifu mwanyi wangali ati omulaba ali bulungi yevuma emyaka gye yayononera wano mujuka wange kyenkugamba nti buli artist ava wano oba omukozi wa radio baki bw'atuuka eri n'atetenkanya embeera n'eterera n'atandika okukola obulamu yevuma emyaka gye yafiirwa yes okitegera so nze saagala muntu alowooze nti muli muntu artist agenda ebweru aba embeera eganye embeera bweba eganye kutwala Amerika onakudda mayungu olina kugenda mayungu naye ngenza Amerika mu embeera eganye banna olwo agenze mayungu agambe nti embeera eteredde oba mu kibuga alodda mu kyalo amanya kamera bannange embeera yange eteredde ngenze Kyerima budde nakawa kati nsula Kyerima so buli agenda ebweru bannange buli muntu aba ne plani ze mu bulamu bwe buli muntu yamanya famire ye bwayisa famire ye buli muntu yamanya goloze bwe yazisetinga nti emyaka bwe giti waliwo abantu akugamba nti nze mu myaka 4 nja kuba mpasa embaga togenda mufu osinga nga teginnawera togenda mufu ti myaka 4 mwete nja kuba nfumbirwa oba nja kuba nzaala obeerawo nga gundi nga tazaala gundi nga ayina bwe yesetinga ate buli muntu yamanya famire ye nze nyinza okubeera wano nga ndi comfortable ne famire yange okulya mukene naki naye ate nze nga bwe bagirya mbeeraawo nentunulira abaana wali obaddekaawo n'okomawo ewaka obwana bwo kwegana owulira ng'oyagala nakka ennaku nga bukugamba gundi alina tubadde wa gundi mukwano gwa bamuleetedde okitegera ndowooza abange bagamba kati nze lumu nali njize wane mutabani wange naŋŋaba kati twali tugenda Ntebe mutabani wange n'alaba emmotoka naŋŋamba dadi emotoka togisobola givuga nga njaga n'omuntu yaloga yakikuba oluyi nga ye amanyi nti nze olw'okuba mbeera Bulaaya era namugamba yagenda ku ssomero n'abagamba yetalya kawunga n'abagamba dadi we abeera bweru akawunga kamulwaza biki neŋŋendayo ku ssomero ne mugamba seebo akakawunga kwe twakulira okitegeera kati abantu abamu bateeka abaana baabwe mu life batasobola nti kumaintaininga so n'abeerawo bwe bulamu bwogambye bwa gundi bwe yeekuumiddemu nti celebrity life eyinza okufuga wano olw'okuba otya okwogerako naye ng'ekooli bubi muganda wange ng'oli bubi naye nga wano mu public ogamba oyagala abantu bagambe nti oli bulungi ng'omaliriza okola video wanyino yes okitegeera nga tekikola buli muntu noonya w'osobola okuyimirira okitegeera kati ate gundi zino zajja nti luli abantu babeeranga ne content nga bamu ali ku TV ne kati buli muntu omulembe gwa social media gwako osobola okukolerako buli kimu kyoyagala era abavubuka mbakubiriza nti bw'ogaana okufunamu nga social media ekyali ku peak gwe ng'ojja buzijja sikulaga lugambo jja sikusesa busesa bantu funayo akantu k'otundira ku layini okitegeera nti ngenze nkoze enkofiira nzitaddeko logo yange noonyayo eri gundi utaddeko logoyo otunda enkofiira zo ku gundi ngenze noonyeza obu-t-shirt ntaddeko something okitegeera butadde ku layini gwe mulembe okitegeera otherwise tujja sigala awo nga tukola content ng'akomaawo kusesa bantu tofunyemu okitegeera kyenyiza okukubiza bannayuganda
Tweyanziza nnyo tweyanzeege bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero ebigambo tuba na bingi naye ate bwe tunayogera tubimalayo bwe tunaddamu tunaabagamba ki kale mutukkirize ate tugende tukuŋŋaanye ebirala ne Muvawala ono agenda ayiye ebirala kati ate Uganda bwagiraba tomanya bw'anaaba tannaddamu kulinnya bbaati tunaafunira akaseera ne twogera ebintu ebirala ebituyamba nga eggwanga ate naawe tukwebaza olw'ensonga nti amagezi g'oba ofunye ojja n'ogagabanako ne bannayuganda bonna n'obazzaamu amaanyi. Nze bwe mbeera wano n'oyogera ne munywanyi wange oyo alaba n'afuna amaanyi n'afuna embavu wabaawo omuntu nga ye buli lwakulaba ng'okomyewo agakitegeeza nange nsobola okugenda nsobola okukola kino ne mbabwe nti neekomawo abaga nti bw'ogenda mu Amerika myaka 10 teri kudda ate nange abandabye kati kyenjagala okusembyayo nti nange namala emyaka egiwera nga sidda namala nga 7 nga sirinyeeko wano weteekateeka neteekateeka ng'okomawo nga bwe kiri bulungi nenkomawo ate n'abandaba nga njija nnyo wano wadde oli eri ate togendera ku levo yange kubanga buli muntu ayina gundize zawatambuza obulamu nze nyinza okusetinga ne ngamba nti every Christmas mbeera n'abaana bange kitegeera nga kyenasetinga nti ngenda emirundi 2 omwaka oba 3 mbanyi no kyesetinga nga bwe nakisetinga bwe nti so kati ate gwe bono togamba nti n'abantu abasinga we balemererwa agamba Muvawala nze baba yakajja abala babuuza akola ki nga buli kaseera abeera wano kakati nze nyina kati Vice President sigamba nti mulimu kubanga buvunaanyizibwa kuweereza abantu naye nga ndi mu real estate tulina company bayita Concept Real Estate ne Brian Kayongo ojja mu hosting agenda awali wano so bwe tukola emirimu tulina wano projects wano zetutunda ebintu wana mayumba tugula ate neeri kyovuddola mutandika nagaba naganda basobola okugula tubayambako ne bagula eri ne basiga ssente zaabwe mu America so that's my job. Extra digest ne transportation yes. Extra digest mugoba nsonga tukoze ne Idris Lukwago ne Daniel mugoba yo no gwempulya bulijjo yo Idris Lukwago bamumanja no bamwogera ko Idris bakyala bakulukulu bamunonya oyo Idris mulete ko mu kamera Idris wanange ate no naye abeereyo nga akajuza ne muganda wange Ibra mutumidde nnyo bambi Ibra ke bwe tutambudde tuddingana omulundi omundi